This is Ground Media UG. Era sindise tumukiikirire abadde akakomawo abadde alina emirimu gyakwasaganya n'atasobola kujja aga tujje tumukiikirire akutumidde nnyo era nga enteekateeka ez'Obwakabaka aziri mabega awamu ne ttiimu eno yakulembera era nga gyebugjako eyo ajja kufuna chance ajja Mbuga wayemuko ensonga ez'enjawulo njagala okubatanate gye tutambudde nayo ensonga eno mwebali kujja nga bwe ngambye abamu tebasobodde kujja era ng'eno otandikwa ensonga ez'enjawulo ez'Obwakabaka ze tujjanga okubeetabamu kubanga tuli bawulize eri Maasomoogi ate nga n'ebirimu bikwasaganyizibwa Obwakabaka bikulu nnyo nga naffe kitukakatako ng'abakulembeze okwetaba mu nteekateeka zino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Honorable Ssenyonyi in the opposition, ababaka, abaparlament, abakulembeze districts ez'enjawulo ne bakansalas, kyonna ndisanyuse okubalaba. Kama wange mbadde ntunulatunula nga ndaba wange olwaleero bannaffe abanatutte platform bawulidde eddoboozi lya Ssaabasajja ng'emmunyeenye mu Africa okulwanyisa Mukenenya ne bajja wano batwegatteko ku mulamwa ogw'abasajja okubeera abasaale okutaasa omwana omuwala akawuka ka Mukenenya. Kama wange ensonga lwaki bali wano era ne bwebalabira wano tebagala nnyo okuwulira byange kubanga nze ndi kagoma katono nnyo ng'ennene weeri era mukama wange ngenda kukusaba ojje oyogereko kye bali naye tulina bannaffe aba Stabex abe bakugambye kama wange bwekuba kwekusiimaku nsaba tumalirize aba unity platform bo tumale ebyabwe byonna n'oluvannyuma bannamikako bano aba Stabex nabo tubawe akaseera akalungi naawe nabo okwanjula ettu lyabwe. Kama wange twala omukisa guno guyite oyogereko eri abagenyi baffe bano. Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa ono Sserwanga Kabaka yamuwa obwami mu Augusito 1 mwaka oguwedde nga abavubuka n'emizannyo wamu n'Oweekitiibwa Israel Kazibwe. Singa oli yakuza kirevu n'andigaye nti bombi mbula kalevu sebo omukulembeze w'oludda olw'obwa gavumenti n'ababaka aluse nnyo okubalaba kumpi mwenna abantu bano b'okulembedde bonna buli omu mumanyi feesi mumanyi bakiikirya kubanga bwembeera eyo banyaniriza bulungi yonna. Olabonyeko yawasa omukazi n'andyako ebintu ajja tibibika oli wa KCC nasulanga ku nnyumba za maama we nga ndi muvubuka muto omakindi eyo mwenna tewali wano gwe simanyi Honorable Katabazi yali agala kubeera faaza n'atya ebyobutawasa n'abalala tewali gwe simanyi wano Rashida kumpi muwala wange owe Butambala. Kale ndi musanyufu nnyo wendabye nga obakulembedde n'obaleeta ate oli Honorable Ayemba Solo yampita neewummuzeemu nange nendya ku dansi Rema n'amakula ng'ayimba bampita n'embeerayo
mwebale kujja mwenna oli meeya yakutwala wano kale buli omu wano ali wano mumanyi nkukulisa oba nkusaasire omanyi bw'ofuna obukulu ogamba nga nti ng'ofudde wano mu Buganda obwami obukulu bwe bwa Katikiro naye olugero lw'Ekiganda lugamba nti obwa Katikiro ndoddo yeetikkwa mu malirivu tebaali bategeeza nti obukulembeze bugiramu ebisoomooza oluusi babagamba nti bankusaasire naye bakiwadde munnange si bwe bujja awo nusebo kulya era tukwagaliza obuweereza obulungi ebisoomoozo ojja kubisanga era amakulu g'obukulembeze nze abakulembeze ba Kabaka abaami mbagamba bulijjo saagala mwami andeetera bizi wakaabakaaba mugamba nange nkubuulira ebyange omukulembeze kitegeeza kutema mpenda ezivvuunuka ebisoomoozo era bwosobola kutema mpenda zivvuunuka bisoomoozo obukulembeze bukulema awo nojja kubisanga naye nkakasa ojja kusobola okubivvuunuka. Ssaabasajja Kabaka yatugamba nga tutandika enkola eno ey'emisinde gy'amazaalibwa ge mu 2014 nti buli mwaka tubeerenga n'omulamwa we tuddukira era okuva olwo n'okutuuka kaakati tuzze tulondobayo emiramu egy'enjawulo tugimutwalira bw'agisiima ne tugenda nagyo mu maaso. Siriimu bulwadde bwa bulabe nnyo newandibadde bwangu okwewala naye bwa bulabe kubanga mu kutondebwa kwaffe mwe muli ate ku siriimu mwakwatira ate ng'ekkuba eryo tulikwata mu ngeri ya butonde si kyekintu okulyawo kyoteesaako abwoteekateeka nti olwokusatu nja kugenda ebulange olwokusatu nja kwambala essuuti eno ennungi eya omaliwo Ssenyonyi eno bino ebyekkuba ebitambuza siriimu oluusi bijja mu ngeri entategerekeka kyeva obadde obw'obulabe nnyo era kyemuva mulaba nti kumpi tewali muntu atakoseddwa oba ye kennyini oba ab'enjuye oba mikwano gye era simanyi oba lidde opposition akimanyi muntu siriimu akwata nnyo nga muveeyo ku kampeeni nalina wendi sijja kwogerayo emirimu gyange newajja kibinja baali balina gye bava bannabyabufuzi sijja kwogera langi zaabwe naye wali ku mabbali we baali nga ndaba ekkubo lye bakutte nga siriimu mulaba batambula naye baali bava kunoonya bululu omanyi bw'obivaamu bino byonna omuliro mubadde mwetala muwonye oluusi byemu omukko ogubalagala abantu bekuliseemukko awo nno ssebo ne bannyabo bonna abali wano bwe twaba okuzza Buganda ku ntikko tulina okulwanisa Mukenenya waliwo n'endwadde endala era bwe tuba tukuza emyaka gya Kabaka tetubala kubazinya tubaako bye tusoosowaza tubaako bye tulondola olw'obulungi bw'eggwanga singa tutuuka mu 2030 nga siriimu awedde mu Uganda nga Kabaka alina kyatukoledde awo tuba n'ensonga ddala ey'amaanyi lwaki tujaguza amazaalibwa naye nakano mukawuli kubanga muli mu National Unity Platform bo mwagala okufuga Uganda ate waliwo ekitwala omuntu by'obufuzi okujja kufuga
muli mu kibiina kino kuba mwagala kufuga temujja kufuga nga temuwanyisiza siriimu wekiri abantu banaafa ne baggwawo munaafuga ki oba mulwala ne mufa awo nno mbasaba nammwe musoosowaze ensonga zino nga muli mu mirimu gino egy'ebyobufuzi abakulembeze n'abawagizi beewale siriimu. Muganda agamba nti omukadde lwalaba ababe lwasinda empewo engezaako ogamba nti okuba muze kugula ebijoozi tikingana kuba kubirala ebyo manye omukadde bwogenda omulaba wano kabaka yekitafu yakitugamba n'olwekyo owa NUP wayagalira wonna wagiraba n'ab'ebibiina ebirala n'ab'eddiini endala n'ab'amawanga amalala sebo omwami mugongoyo oluwaddeeko okujjawo kuba kabaka si wa Abaganda, kabaka wa Buganda kubanga Buganda ggwanga kyebayita nation mu Lungereza erimu abantu bangi okuva edda nno tebitandise wano kaakati n'olwekyo buli amanyi nti kabaka yekitapu ebiddimu okujjawo tewali bwe tusibira bweru era temunyiiga munalaba ab'NRM nga bazze wano nagenda ne ŋŋamba abantu bajja mu Mbuga nti kabaka yazaala NUP ab'NUP ne basaakaanya nti kabaka yazaala NRM kyaa nti kabaka yazaala DP kyaa wamwe kitaawo yakuzaala y'omu era nga bwe babazaala mwena mufaanana osanga omwanvu nosanga omumpi nosanga omumyufu ngaonalebo Nambooze nosanga eyaddugala Kagongolo ngaonalebo Ssekabira kojjange bwebwagala naye nga mwena kitamwe n'ennyamwe bebamu kati kabaka bwatyo bwali twabadde n'abasiraamu wano kabaka n'abasiibulula ate oli twali n'abakristu ne tuyimba ennyima z'amazaalibwa omuzadde bwatyo bw'abeera awo nno mulina eddembe okujja wano ne mwegazaanyizaawo newonale bukyagulanya eddembe okujja neyegazaanyizaawo wekiri era ffe si ffe tusalirawo abantu bye bawagira mu byobufuzi nze manyi abantu bangi mu NUP abaagala obwakabaka manyi n'abali awo bwe batyo manyi abantu bangi mu DP abaagala obwakabaka naye waliyo n'abali manyi mwena alimu abaagala obwakabaka n'abatabwagala bonna mbamanyi kati siyinza kubeera awo neŋŋamba nti olwokuba njagala n'ekibiina gundi mwenna mu kye mbamuwagira nomwensalirawo n'eddiini Honorable Ssenyonyi asomera mu Watoto Church Chairman Nyanzi Mukatoliki Rashida Musiramu n'abalala balina eddiini zaabwe ez'enjawulo tetusalirawo bantu ddiini tusalirawo bantu byabufuzi tusalirawo bantu mawanga tulina akakwakulizo kamu kabaka yennyinimu wano mu Uganda oli waba takikkiriza oleeka bwe nnyinza okusibira ebweru awo nno temutya bwe mulaba FDC abaaki gwe mulimu gwange kabaka nga mutegeeza nti abaana bo baabadde wano naye mwe babeeyunidde abamu tebali wano sitegedde lwaki babeeyunidde bangi bwe bati yagaye ntife batuufu Uganda erimu abantu obukadde 45 naye nnene ekimala ffenna okugyegazaanyizaamu ng'obwakabaka twagala eddembe ly'obuntu tulekere n'okukyogerako nga buli maaso olw'okubyeyagaliramu abantu boogere bye baagala bye balowooza baleme kukubibwa ku nsolo lwotto lugwa baabyogedde bakuŋŋaane boogere bye baagala bamale bagende kasita babeera nga bakoledde mu mateeka tubalina kye boonoonye nti bakutte matikisa gaba ne bagaasa eddembe ly'obuntu kintu kikulu
era mmwe bannabyabufuzi tubasaba mukitwale nga kikulu nnyo abantu okuba n'eddembe okwogera kye baagala. Nze neewuunya mu Africa wano nga Senegal balonze pulezidenti naye waliwo pulezidenti bamuyita wadde simanyi bamumujjukira oba akyaliwa yafa yatawaana ne senga oli yaliko bamutanga senga okutwala obukulu n'abeera mu kuvuganya gavumenti emyaka oba abiri ate naye bwe yajja mu bukulu n'ayagala okukyusa ssemateeka. n'omuno abaddeko ono pulezidenti abaddeko Senegal oba esale naye agezezaako okupalapalanya mu ssemateeka. Simanyi oba mu Uganda byali bibaddewo ebyokwata mu ssemateeka. Eddembe ly'omuntu kikulu kubanga ebyobufuzi si muzannyo era nzimesanga bannabyabufuzi nkibabuulira. Ebyobufuzi si muzannyo ebyobufuzi ebyo biyita amawanga ne biyita n'abantu. Ebyobufuzi nsonga nkulu eteeka ddala kyembona basipagala bakazanyiriza ebyabufuzi kubanga kazanyirizi tamanyi muwendo gw'ekyo kyalimu. Twagala abatwala ebyobufuzi nti mulimu gwa buvunaanyizibwa okukuza okuzimba oba okutta eggwanga naye byonna byetooloolera ku ddembe ly'obuntu. Nsonga nkulu mwe abali mu kuvuganya mu kitwale eki kikulu nnyo kubanga ekiseera bwe kirituuka ne mutwala obuyinza nammwe ne mutasa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Ensi muliba mugisuddeyo mukitandike kati mulina okugumiikirizigana. Olwaliwo Ssenyonyi alina abaana babiri kati akyali musajja muto notekulaba abaana abo nga tebafaanana naye nga baanabo onokikola otyo olwabakuba okasuka ebweru. Mulina okuyiga okugumiikirizigana mulina akumiikiriza munne. Mulina okuyiga okusiŋanamu ekitiibwa. Mulina okubiyiga kati nga muli mu ludda oluvuganya kubanga bw'otabiyiga nga tonafuna buyinza ate olwo bw'onoobufuna onooba ogambubako. Buli asobya tebattamutte, buli asobya battamutte. Mulina okubiteeka mu nkola. Nze mukulu wammwe nga Katikiro wa Buganda nyina ebbeetu okukibagamba. Rashida bw'asobya muyita, mukyala wange Aisha bw'asobya abanda anti wa Mbugo oyagala nga nkwongera enkoko sewuuli mwami yange bw'asobya muyite mutuule mwogere. Bwe muneemanyiiza okwevuma ekinaddako kwegwa mu bulago bwe kiri ekinaddako kwegwa mu bulago omuneegwa mu bulago nga kimubalebye anti agabwa ageerwanyamwanya gaba gaagala kukola ki munaagenda okubaana amanengero kyemuziyize amagezi ge mbanga wadde malungi mu nkubiri. Njagala nnyo okubeebaza okujja ku butaka bwaffe ffenna omugula emisinde gino ffenna wamu twagalane, ffenna wamu twagalane era olunaku olw'emisinde embamula tetwagala mu byabufuzi kubanga olaliwo Ssenyonyi bwana agenda okulaba taata we ku Easter ayinza okusangayo n'abatasomera wa matooto oba nimpi ayinza okubasangayo kati ebintu byawatooto tobitwala waka ng'ogenza okulaba taata. Biba bya lunaku lukulu oba kale biyidi bwereetuuka yidi ez'okutuuka nga bonna bazeewa muzeeyi bonna bonna si bannuuka omunookola otya baganda bo embamulaba kyebyakama kasitwagala mu byabufuzi mwagala mwena mujje mubere basanyufu leka kulaba waddiipi olyo ku nsonga emwenywe lwaki mwakolagana n'aba UPC mugeekanga mwamwalituusa wano oba owa UPC nga zze kubanga ewakitaffe fena tuba baana tuba ku mulamwa wakutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka.
era kabaka bamuyita Ssebuufu. Mwebale tubalinze nga mukaaga era tubagaliza nga musanvu era tubagaliza essanyu n'eddembe n'obulamu obulungi. Sasale kabaka awangaale. Mu kiseera kino Maradona agenda kukwasa Secretary General ow'ekibiina ne Rope naye agenda mukwasa. Luzasookera okwo. Nsaba tutuule kubanga omukolo gukyagenda mu maaso. Obugalo omwana ow'obuwala olw'okukyesaakugambe bwe twali wano katusiibula abasiraamu Supreme Mufti yagamba nti abakazi bano batuletera emitawaana akati nze ne mutya Supreme Mufti tomalaga mwewangamu naye kyena singa tiyali Supreme Mufti yatuge n'agambe nti abasajja bano b'okulembedde olwazaafe batandikiza abaana abawala era ekyokutaasa omwana ow'obuwala kiri awo temundi ekisinga obungi fe abasajja fe tutandika omanyi namutumyemukaawa omanyi enviiri zino nga zaakunyumidde omanyi nakino leero pinki ngekugira bulungi Agambye munaku yabalaba abawala bwe bamusoosoogereza Kiseera kino Maradona akwasa bannange abamawulire tuyogereyo ku lusungu obubaka buno katono tinno bagende bogere ebintu related to health because the Kabaka told us that if we want to realize the objectives of the kingdom, if we want to develop the kingdom, if we want to alleviate poverty, if we want